Mu bimu ku bintu abaminsani bye bassaako essira nga batuuse mu Uganda mwe muli eddiini, okusoma n'ebyobulamu. Eyo y'ensonga lwaki abaminsani we baatuukira baazimbawo amalwaliro amanene. Mengo baamuzimba mu 1897 ate Nsambya n'azimbibwa mu 1903. Eyo gye baasinziiranga okuzimba amalwaliro amalala nga Mulago eryatandikibwawo Sir Albert Cook eyatuukira e Mengo. Mulago okusinga yatandikibwawo okukola ku ndwadde ez'ekikaba ezaali zeeriisa enkuuli mu kiseera ekyo. Of course okubujjanjaba by that time bukyali kizibu nnyo kubanga amalagala agabujjanjaba tigaaliwo kubanga penicillin yazuulibwa mu 1939 naye okutuuka mu Uganda yatuuka mu 1905 naye kati awo mu makkati awo nga bajjanjabisa byonna bye basanze kyali kizibu nnyo. Ab'ebyobulamu abasooka mu mulimu guno bagamba nti endwadde tezaali nnyingi nga bwe kiri kati kubanga essira baaliteekanga nnyo ku buyonjo mu maka ne bulungi bwansi abantu mwe beeyonjezanga n'ebintu byabwe. Okuggyako ezo ez'abasukkangako amaanyi nga Marburg eyabalukawo mu Busoga mu mwaka gwa 1977 ng'ono yali yeefaanaanyirizaako Ebola. Bitta kye kimu ne virus erikozi nga symptoms zezimu exactly nintugezaako kutawaana nayo kati WHO yanyamba nitubeera n'ebintu byonna nitubikozesa nitwambalanga bwebalaba bambala kakati kubanga kitwasalawo nga tulaba kozi yonna naye wabula abantu bafa nezitaka abasawo bange 8. Okwawukana ne bwe guli kati ebbula ly'eddagala teryabeerangawo kubanga abaminsani wadde baaliwunguliranga ku mazzi lyatuukiranga mu budde ate mu bungi. Abaakolanga omulimu gw'obusawo ebiseera ebyo gwabeeyagazanga kubanga baatwalibwanga ng'abakungu. Kwegamba ffe omulembe ogwaffe twalinga tusoma mu minsani ng'ate gavumenti etugula egula ku minsani ng'egula Emmengo n'egula n'Ensambya. Twali ku katale tebasobola kutwalayo wampisambi bajja kufiirwa akatale. Endabirirwa yaabwe yali y'amaanyi nga babeera bayonjo bali smart nga bawukana ku community yonna okutwalirawo. Kyokka embeera eno yatandika okukyuka mu mwaka gwa 1966 bwe waabalukawo obutabanguko obw'ebyobufuzi Ssekabaka Muteesa alyoka awaŋŋangusibwe. Abafuzi ab'enjawulo abaddako kigambibwa nti tebaafaayo nnyo ku byabulamu. Mu Gyensanvu, Idi Amin Dada yagoba Abayindi n'Abazungu ate nga be baali batambuza amalwaliro agasinga ebiseera ebyo. Nga mu malwaliro mulimu buli kintu n'ebitanda n'emifaliso blanketi n'essuuka ez'okwebika. Naye bwe twagwirwako emirembe gy'Amin ebintu byonna ne bisansibuka. Kibadde kizibu nnyo okuzzaawo era tukyali ku lugendo lwa kuddayo katusuubire okutuuka bwe twali. Awo eddwaliro litandise okubeera nga zibu olwo medical school abasawo bakendedde so nga twekutulamu ebitundu eno nkola okulongoosa ate ngenda nsomesa medical students mu basic sciences. Agamba nti eri kya disitulikiti ennamba okubaamu omusawo omu yekka tekitandise kati. Nze medical superintendent w'eddwaliro ly'Ekitagata hospital ya bitanda 10. Nze district health officer oba batuyitanga DMO district medical officer at the same time nze Dr. Nzekka mu ddwaliro. Era agamba nti singa abasawo baddamu okufiibwako ng'edda n'enkola ennungi Uganda z'erina mu byobulamu ne ziteekebwa mu nkola ebyobulamu byandiddayo ku ssali byaliko nazzi kuno. Kugamba abasawo baafanga nnyo ku balwadde ng'ate bakola ebiseera tebatuuka leeti. Kugamba nga waliwo ekitabo ky'osayiningamu nga bw'otuuka leeti tojja kufuna ofu. Nafunanga siringi 15 omwezi nga nkolera Soroti naye nga nsobola okuvaayo okujja eno e Kampala ne mbakoze nteeka mu posita. Ku malwaliro nga kuliko ennyumba ez'abasawo nga topangisa nga ssente zikuyamba ojjako kulya. Kyokka tebayinza kwerabira omulimu ogw'ettendo Uganda gwetuuseeko mu kulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya. Edda tebwalingawo naye kakati bwe bwatandika okulabika gavumenti efuddeyo nnyo okulaba nti abalina akawuka bw'afuna olubuto amuwa PMTC omwana aleme okukwatibwa obulwadde ng'azaala ne bw'aba ng'akyali muli munda. Waliwo ekiseera bwenna nga ngenze ebweru najjanga okuwumula n'empitako Mulago nga neesisiwala bwesisiwazi nga kyonna kikyafu nga tomanyi bwe tulitandikira naye kakati bw'oyita Mulago nakani ekifo kirungi kiri clean. Eggwanga likolebwa bantu ate abantu abalamu. Eyo y'ensonga lwaki ebyobulamu byetaaga okusibwa ku mwanjo Uganda okutambula obulungi. Irene Namyalo, NTV.